Iffe tulwanirira bankuba byeyo ababeera mu nsi za diaspora bababyeko ebintu byabwe baweereza ssente zaabwe babazimbira amayumba ne batagabazimbira baweereza ssente zaabwe bakole ebintu ebyenjawulo bagule ettaka ne bataligula kati iffe ne tusalawo okukola ekibiina era ne tukiwandiisa nga kiriwo kulwanirira bankuba byeyo basobole okufuna mu ntuuyo zaabwe n'olw'ensonga eyo eggwe wenna nkuba kyeyo ali eyo bw'obeera nga oyagala okufuna mu ntuuyo zo olina okwewandiisa ofuuke mmemba mu kibiina kyaffe kino kubanga kye kibiina kyokka ekijja okukolera ebyo by'olina okubeera nti osuubira mu ssente zo. Obwo bwe bulango essaawa zino ennaku zino bannayuganda bwe bayisa ku mikutu egy'enjawulo naye nga tageti yakubba immwe bankuba byeyo tageti yakubba immwe kugamba ababeera mu diaspora naye ne mutabeeramu magezi ne mutasobola kusooka kwebuuza nti igwe tokwatanga ku bbaati lya nnyonyi bw'obeera nga ennyonyi wali ogirinnyeeko ogirinnye ogenda Rwanda bw'obeera nga ennyonyi wali ogirinnyeeko wagirinnye ogenda Sudan. That is in case kaakati ogamba otya nti olwanirira omuntu abeera mu US ogamba otya nti olwanirira omuntu abeera e Bungereza Canada Japan wa tekisoboka era omuntu atakwatanga ku miliyoni za Uganda 5 nga zize ng'omuntu nga yazeekoledde ogamba otya mbuno gwe ovuddeyo olwanirire omuntu alina miliyoni 10 tekisoboka era gwe osobola otya okugamba nti nonze nafuna omutima omulungi ogulwanirira bankuba byeyo nga tobeerangako nkuba kyeyo era omuntu okuvaayo okugamba nti nze nkulira ba OBs oba ba OGs abaana abasomerako mu Makerere University kitegeeza waliko mu university era ebizibu bya university obimanyi era banno bajja kuteeka mu nnyo obwesige kubanga bamanyi nti nno you are part of him oba part of her oba part of them naye togendangako tokubirangako kyeyo mu US negwe nova n'ogamba olwanirira bankuba byeyo ababeera mu US togendangako Canada ne embassy e Canada togimanyi ne nova n'ogamba mbuno igwe okoze ekibiina ekirwanirira bankuba byeyo ababeera mu Canada era nova n'ogamba nti bankuba byeyo mu Schengen Canada abo bensinga okulwanirira ya rabbi ya ramina inze ndowooza nti immwe bannayuganda abagala okubba bankuba byeyo muyiye obukodyo obulala ate ebintu byewuunyisa era osangayo bwe babbye natasooka kwebuuza nti n'omukubi atali mukubi wa bikonde tosobola kukulira tosobola kuba n'ogamba mbuno nze nkulira nze pulezidenti w'abakubi b'ebikonde nga togendangako mu ringi nti oba oli ritayadi tekisoboka omanyi Mukama Katonda bwakuwa ekirabo ky'obusiru aba akuwadde punishment ennene ennyo kubanga nze Eddie Mizaya kankubuulire kituufu okuvayo okugamba nti nze nkulira bannamawulire bonna kiba kitegeeza nti either oli munnamawulire wabusoma obadde okola ku leediyo abantu bakumanyi okoze ku TV abantu bakumanyi oba okoze mu mpapula z'amawulire abantu bakumanyi oba okitegeera ne bwobeera nga obadde toyogera ku mpewo naye ng'obadde oli mu administration obanga gw'oli freelancer nti nze nkulira bannamawulire naye nze mbadde freelancer Eddie Mizaya nsobola okukkiriza naye sisobola kukkiriza mukubi wa bbulooka kuvayo n'agamba nti no Eddie Mizaya nze nnina omukulira sisobola kukuwa kalulu kange kubanga nze njagala omuyimbi yaba abeera pulezidenti w'abayimbi kubanga amanyi ebizibu abayimbi bye bayitamu omuntu okufuuka omuyimbi omuntu okutuuka okukola hiiti naye gwe n'ovaayo n'otoswala n'ogamba nti nonze nakoze ekibiina era nze nkulira ekibiina ekirwanirira bankuba byeyo nkuba kyeyo kigogenda okulwanirira nga nawe kennyini Eddie Mizaya essaawa zino kyalina gwe kyosiba osaba Mukama Katonda akuwe ononwanirira otya tetwenkana ntegeera omuntu yenna mu nsi muno alina exposure ye muntu aba asinga okutegeera
kuba bamanye ebintu bwe bitambula. Kati Eddie Mizaya sisobola kulekerayo gap yonna igwa omuntu atali exposed okuba n'ogamba muno olwanirira entuyo za Eddie Mizaya. Nedda wabula nja kukkiriza omuntu ali exposed munnange okuvaayo alwanirira entuyo za Eddie Mizaya kuba bwe naamunnyonnyola nti omuzira gututta ajja kukitegeera. Bwe naamugamba nti muganda wange nina bills ajja kukitegeera. Naye gwe tosobola kuvaayo n'ogamba muno olwanirira Eddie Mizaya. Naye mmwe bannayuganda njagala mbakakasa nti bankuba byeyo ababeera mu US, ababeera e Canada, ababeera e China, Japan bagezi. Bankuba byeyo ababeera e Bungereza, ababeera mu nsi zino eza Schengen, Scandinavia bagezi okubasinga. Wadde mmwe muyinza okubeera nga muli bafere okubasinga. Kuba omuntu wabeera mu nsi zino tasobola kubeeramu wadde n'akatima n'akamu ak'ekifere. Era bw'osanga omuntu abeera mu nsi zino ng'alimu akatima ak'ekifere omanya nti bwe yali e Uganda ate yali mubbi nnyo. Kuba ensi zino zikugjamu ago gonna gonna agayisa ag'ekibbi, ag'ekifere, n'obeera newborn, n'obeera virgin person nga tolina tabbu yonna. Njagala muntegeere mulungi. Mbagamba ekintu kimu nti tosobola kubeera nga oli mukazi mugumba kyokka ate gwe n'ogamba nti nno ye akulira ba Mothers Union. Ekigambo mother omanyi kitegeeza ng'ate oli mugumba. Kakati gwe nova n'ogamba nti n'okoze ekibiina olwanira bankuba byeyo mu diaspora ononnwanirira otya nga nze ebizibu byenjogera bitandikira mu milioni 3, 4, 5, 10 n'okwambuka. Naye ng'ate gwe olulimi lw'oyogereramu oyogera lwa mitwalo 5, 10 eza Uganda. Kitegeeza waliwo difference nene nnyo. Bannayuganda muleme kwerimbika mu bintu bye mutasobola. Kyentegeeza igwe omukubi w'obutayimbwa, igwe omwitisi w'emigugu, igwe omufere tosobola kuba n'ogamba nti n'okoze ekibiina olwanirira ba diasporanis, nti abantu ababeera mu diaspora, nti olwanirira bankuba byeyo. Owa bodaboda yakulira ababodaboda banne. Tebasobola kulonda muvuzi wa taxi nti ataakulire abavuga ennyonyi. Tekisoboka. Watandika ddigo okulwanirira nkuba byeyo nga tosobola na kubala mitwalo 2. Let's not fool abantu. Kyentegeeza nti gwavaayo nti olwanirira abantu ababeera mu diaspora, olwanirira bankuba byeyo, gezaako kweteeka mu grade eyo ogambe nti nsulawa. Osula mu Katanga olwanirira asule Muyenga. Abyo fool. Gwe njala bwekuluma ojja kudduka mu wino ogambe nti nsetingirayo abakamera ak'olukumi ak'enkumi 2. Osobola okulwanirira omuntu alya ku Serena, biyenje, mmese, nkukunyi, bikusembera wano. Osobola otya okukulira omuntu akolera mu arcade? Kyentegeeza we should not deceive ourselves. Ate nekigambo nti notulwanirira bankuba bye mubikyukyuse mugambe nti ffe twateekawo ekibiina kyakubba bankuba byeyo.